Gwakyekuumidde ku Projan Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nga nnyongera okwebaza. Gwa subscribinga akubiza bano subscribinga okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nga kweyanziza ddala. Naawe nga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga weegatta ku Projan Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo wabula nnyongera okuga nti subscribinga bw'omala subscribinga genda awo nga just after the subscription button waliwo notification bell gihitinge ogenda kuba ofuna notifications bwe tuteekayo stories zaffe. Alright, webale kubanga wekumidde ku Projan Media TV. First of all mbadde nsaba osooke osubscribinge, olikinge n'okusharinga osharinge. Kakati no mukwano gwange akyekuumidde mu bitundu by'eggwanga b'enjawulo, naawe mikwano gyaffe mwenna abeekuumidde mawanga ag'enjawulo omuli Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Durban, Kuwait, South Africa sibeerabidde, nammwe abali e Canada mpozi n'abe South Africa. Kakati saa zino wenjogerera eggulire mbadde njagala okubanga nkuwa teri ddala okujjako lya musajja mukulu amanyiddwa nga Moses Sali. Abantu abasinga bamukazaako lya Bebe Cool olw'ensonga olunaku olwaleero Bebe Cool yavuddeyo ku makya g'olwaleero nalangirira nga bw'agenda okuba zuena embaga. Olunaku olw'eggulo Bebe Cool mpoziko ne mukyala we amanyiddwa nga Zuena babadde ne marriage anniversary wadde tebeewasa naye ebbanga lye baayagalana babadde bonna nga tebeyinaamuuko buzibu okuggyako ebizibu ebyaliwo ebyeddako buli omu bye yategeera obulungi okubanga Zuena kigambibwa okuba nti yali muganzi w'omugenzi amanyiddwa nga Moze Radio era nga n'ebigambo bizze bisaasaana nga bigamba nti ono omwana omukulu owa Zuena oyo omuwala yakamala okukola ebibuuzo kigambibwa okuba nti nno bino byambu omwana ono mbwalimu omusaayi gwa musajja mukulu amanyiddwa nga omugenzi Moze Radio ne munnange okuba olulwembaga si bye ebibadde bindeese bigamba nti Bebe Cool ku makya g'olwaleero Avuddeyo nga bw'agenda okuba mwana muwala Zuena embaga era yagambye nti nno omwaka guno teguggwako nga Zuena talabye ku ssanyu lya mu bulamu bwe era mbu embaga tegenda kubanga emanyi ya musajja mukulu amanyiddwa nga Dr. Hamuza mbwe yali nabbingo biwere nnyo okwanjula mbu kwali biwere mbu egenda kuba temanyi ya His Excellency muyite ghetto president oba omubaka w'ekyaddondo Bobi Wine abantu abasinga tumuyita Kyagulanyi begenda kuba tebimanyi ebyo. Eno embaga Bebe Cool mbu gyagenda okukola egenda kuba y'amaanyi nnyo, egenda kuba ya tabbo nnyo, mbu egenda kusitula abanene mu gavumenti saako ne bweru w'eggwanga bangi bagenda kujja. Weewaawo ffe tugenda kuba tugirinze embaga eno egenda okuba mbu emenya ebitooke egenda okukola likodi mu ggwanga Uganda naye olugambo lwamaze okuba nga lujja lugamba nti nno Bebe Cool ssente ze baamuwa eza TB mabega kaawo kwa planning okuba nga atoola oba ssente zigenda kuva mu State House. Updates zonna ngenda kuba nzikuba mukwano gwange naye kyembadde njagala osooka subscribinge, olikinge, osharinge no commentinge. It's Projan Media TV. Bampita Anderlanda MC. Weebale nnyo, weebalire ddala.